Luno olutalo simanyi gye lugenda kuggweera. Kasuku abuliridde Shalom face to face. Okutuuka wano wonna wonna wali osirise. Okutuusa we wasalawo noga nti nobaako abantu bewaddamu. Awo be naddamu for clarity. Kankyogera mu dakiika 2. Bansiba bansomera fayiro. Eno babalaga mbu waliwo omuntu ansiba. Tutuuka tumala kizula nga ntuse mu kkomera mbu ate omuntu ansiba mulala muyimbi. Omuyimbi yansiba ng'agamba nkuba famire ye mulwanyisa. Nga yangattako n'emisango. Nga bagamba Ssemujju Nganda ansasula nvume Nabbanja. NUP nsasula nkube gavumenti. Ne bagamba navuma General Muhoozi. Ne bagamba nvuma President Museveni. Nga ne office ya Prime Minister fayiro yange yatuukayo ddera nga ninako obusungu. Akimanyi muvuma. Kasuku baali bansiba nga bakipalinga nga nnyo mala omwaka mulambe luzira nga sitabye mulamuzi. That was the plan. Naina kumala omwaka mulamba nga ndi luzira. Kati mwenye wabalaga mbu gundi yasiba Shalom nga ate oli mulala yasiba. Kati ekyasinga okunnuma wenagambye mbu enkwe ziri mu YouTube ziri mu YouTuber sikyaleka mmere yange. Omuyimbi eyansiba ate aweereza ttiimu ye omwali ba YouTuber betukola nabo bajje boogere nange interviews deleting enzijjeyo ne ku TikTok onzijjeyo. Mwe nakyaliza abayimbi banne abamwogerako. Kyenavanya nga abamu twogera nabo bayina ennamba zange nabakyaliba sijaga abakyali bange because maybe nze I thought bakyali bange. Ne bwe navaayo omuyimbi oyo era aweereza ttiimu ye YouTube era ambuuza bulo olwedde okwogera n'omusajja Muteese atonsibye atongamba Tuteese. Ngenda okulaba YouTube atabala era I thought were my friends. Ngoli akola video Shalom ali mu stand baagala kubika campaign za Robert Kyagulanyi center mu babasasudde sente. I felt bad. I felt hurt. Channuma ge mazima. Oli nakola video naga Shalom tebamusifanya musiba. Ali mu apartment yo film director ye Kasuku. Oyine namba ye mwogera nayogera ekintu ng'ekyo. Kasuku ayongedde maaso n'abulirira Shalom face to face era amugambye nti ye tayinza kwetikka mugugu ogutali gugwe. Nze nanyiiga ezimu ku bintu byoyogedde omwo nange byanyiiza. Era navaayo abantu ne mbagamba ku Saturday ne mbagamba buli omu yeetikka omusaalaba gwe. Buli omu buli kyali wange kuba guno omwaka tewali kibaddewo nga tebeetikka Kasuku. Kasuku tokoze kino. Navaayo ne nnyonnyola abantu nze mwennyini nze nababuulira twali ne mutyaba nga tuwuliziganya naawe okimanyi bulungi. Muntu n'avaayo n'akola video ng'ayogera akakasa ekintu. Naye kwagamba nagenza olabanga Shamimu yaŋŋaana ngamba nti olukwe nno lunene ku kyolaba gye kiggwera eno yonna baagala ggwe mutwe. Kati ne mmanya nti sigenda kukkiriza ate kukozesebwa era ne nvaaya era abantu njagala bategeeza waliwo ade baga nti yadde agamba Shalom kati kankiddemu nga naye waali sigenda kwetikka mugugu gwa muntu. Ate Shalom naawe nkugambira wano tobaako mugugu gwa muntu gwe weetikka. Osobola oyimirirawo kyaliiwo nga teweetisse mugugu gwe. Shalom si musanyufu ne ba YouTuber abamu era nga bw'owulira. Bamponize. Ne banga gwe nno okyasaaga. Tusooka okussaako wano ebintu tussaako wano ebintu ebisinga naso okussaako emisolo. Nkimanyi wabiŋŋambye era ojja kunyiiga oŋŋamba obyogedde. YouTuber wooli. Omusawo teguli mu kkooti. Katugende mu kkooti. Naye saagala ate onneesesezeeko. Mbola okuba omuyimbi wakutumye. Ate n'olaga abantu enakulaga kyaliiwo.
era kulaga Shalom kyali waffe tumwagala kile kisinga okulima kasuku ekyo man alaga abantu mbwanjagala kyokka badde onakubira essimu omusajja nno ngenda musinkana leero omusajja mugambe ki badde no mu kamera Shalom kyali wange okiraba maze okwogera ngenda okulengera ab'obwongo obunafu bavuddeyo Shalom ayokanye ne kasuku Shalom abadde agamba kasuku oli nakola ne video nga muntu mukulu agula ne kasheva Nonga obanga obwongo boyina obusale kubo wegendereze emmotoka ejja kuba banyuya oli nakola video same sibiri kawake nabi wana katwone kanala wana ennaku eri mu nsano kasuku atenga abasinga opika kino ekintu abasinga abamu tukola nabo oli natura ku pano nga akyazizza omuntu ng'ali serious abaya ukanyeze ni n'obukakafu kati by coincidence or by bad luck Sunday tukafanya tuli mu Kampala oli fort ku business ndi mu vacation yange jinja tewalaba bigambo ayakatwana network fort kasikwantu bayogera ebigambo ku internet mama the number so this is it, that is it. The next man we are that strong sagala next man munyange Shalom nsoro kola amawulire kulina kwa live namba nga ali ku Shalom olina akasegwanga nga Sunday Nation yo yawedde nomgamu kutanika twakubiranye simu kasikuya mbanjagala kuogera nawe at least gole batwogedde nange I know the closest people who can give me access to you ne I saw people ngamba etegeza bano batwagala waneno batwagala batwagala waneno zubeda ya chingamba batwagala wano bagala mwawule ngamba okay but we shall keep on going regardless we move. Embera yeyo but I think fena starting with us this side we fena tujja kuddayo we reflect on the year and we see how we see because Miami nayo bibeerawo bebagamba kati oyita muliro not just ebyokusiba but even this whole discussion when you see the fights coming, the storms and everything, you sometimes you not trust no reflecting and omusajja no gamba betubanga wano wetutuuse how best do I handle these situations going forward, actually very important. But of course this side as we do that namwe abali enjawulo eriwo nti ffe tuli mu kamera naye naawe gy'oli eyo okola byokola naye olaba okusika okera ku makya olaba ebintu bigenda mu maaso tobitegeera obudde butuuse oddeyo eka weebake ku buliri birowoozeemu byonna byolabye omwaka guno osalewo nti essaawa eroga abantu etuuse. Shalom ayongedde maaso n'asiima era kati nsuubira okuva essaawa ya olwaleero oba okuva omwezi guno nga gugenda okuggwako tuyingira omwaka omupya munange bano ababiri kati bali kyekyo naye kasita ekirungi omanyi abantu bangi badde baŋŋamba toyogera na Shalom lwaki toyogera n'abaana abo nembaga nti it is not my responsibility to buli awendowooza I appreciate nalabye gundi ankwedisend I appreciate endowooza and yakyese muntu oyo yagambye I speak these things out of experience n'emyaka gye mmaze saagala bano abaana bakole ensobi zange. That was good. Great. But like I told them when they were trying to crucify me nembaga nti experience is the best teacher. Is the best teacher. Right now at your disposal is so many options of whatever you want to do. Whatever decision you want to make. Kyenjagala okugamba nti ekirungi oyogedde noga nti ate abakwagala over the weekend bemuko bintu nange bina reflectinzeko personally nti as at the height of muyomba ne Shalom simaya biki nina abantu abankubira amasimu nina abantu benayisisuubira anu nga banga nti kasuku ebirala byonna benanga weebiri ignore the noise sigala ng'okola ki the rest is background so noise. Sometimes n'abali eyo nga tuwunzika omwaka amaanyi gateeke nnyo kuba kwagala kasikonzo nalaba abantu kitegeera engamba yep buli amaanyi woogateekaawo ogenda olanga ebintu bikola ki nga bitambula but
ekirungi kati bino byabaddewo kati oluusi waliwo akuba gudiigudde ate ye nga tannakiyitamu ate nga kijja okitegeera. So at least now you're back with us and things are happening for you. Genda maaso n'emirimu gyo. Ngenda kusaba waliwo abantu abagenda okwogera baleekaane